tukwaniriza ku There is still hope channel y'essuubi. Tukulamusako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukuto gwa There is hope ali ku There is hope tuteach ne testimony abwe bali kubeerako. Mukama tukwebaza akubanga oli mulungi tukwekitiibwa n'amatendo omwoyo mutukuvu ojjanga otukulembere okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda mwatusabidde. Amiina. Nange mbabuuzaako mwena aneekumira ku disitulikiti okumukola ky'amaanyi nnyo okubanga mutugubirira okuyita mu Kristo Yesu. Amiina. Kakati juga tuli mu campaign ebintu bya kalulu. Olwo nadde scrollinga nensanga ka video Abannayuganda ke basinze okwagala ne bagamba kakati okulembeza ekyomulala gwe mwetaaga okusinga ono. Kulembeza kimu bibiri byawandiikibwa n'abijjayo kimu bibiri Bayibuli uyagambye emizimu tagikiririza si Katonda tezisobola tuyamba. kati muntu kimbu gwe mwagala asinga ddala muntu era bamutumiddeyo dda Pastor Yoweri Kaguta Museveni asita nti Katonda yagala eggwanga lino mpulira n'okuwaayo n'atuwaayo omwana we omu Pastor bwe yagala okukkiriza mu mizimu amulungamye aleme okubulaabula afune obulamu obutamu. Bakyamukira ebyekidoogo. Kale kasooke tukuwa akatambi kano naawe okewulirireko. Pulezidenti Museveni agamba akkiririza nnyo mu mizimu emizimu si Katonda tegisobola kubanga gikola ki giyamba nga kikamwenda tukomewo. Emizimu tesobola kutuyamba. Kubanga emizimu si Katonda. Eri ewaffe bino ebyemizimu tebikyaliyo nga Bishop Lwere bwagambye. Ebyemizimu ebyemusamba byavaayo, revival yabigobayo. Naye bwe najja wano mu Buganda abo bonna 98 ku 100 bakkiririza mu misango eyo. Nakimanya ntya God have mercy upon us. Eri ebukalamuli waliwo omuzungu omusosodoti Father Laflamme kumpi n'ekikandwa eri musingo. Father Laflamme yajja yatwayo amadagala n'alekera abakamandazi bange n'abalekera Saabakristu akulira Abakristu Abakatuliki abeeyo n'abalekera omulwanyi waffe bamwetanga Semiganda okugenda kujja kuva ebweru nasanga Father Laflamme aduse naye ne banyanyulira Semiganda nti ono Semiganda yali mu kifo kyamusosodoti ate ye Saabakristu. Semiganda najja emirundi ng'ebiri oba esatu. Ogwokuna nangamba nti owaayi omanyi ku lwaki olutalo lwaffe terutambula nti nedda nti kubanga Obote yaluloga. Nti Obote yatta omukazi n'amuziika avunuke ebukomero. Nolwekyo Obote yaloga olutalo lwaffe tulina okukola emikolo tulabe tutereze ensonga eyo. Niga nti naye gwe oli Saabakristu ate ebya Saabakristu biri awo naye nakino nakyo kyetaagisa. Kati nze omanye nange naliko omulokole naliko omulokole
kati omulokole era genda kukituukako ensonga emu gyentera okujjayo yeri egamba nti omushana gwanyu guje gute omwisha gw'abantu barebe emico yanyu eshemeire bahimbise ishema ry'omwiguru. Nzikiriza nti omushana gwammwe gwakege bwe gutyo mu maaso g'abantu balabe batendereze ekitammwe ali mu ggulu. So nze nzikiriza kubanga singa naleeta entalo empaka ti ebi byakikafuye mugende kyanditabudde abantu baffe kubanga bonna baali babikirizamu wano nakizuula nti abantu bano Saabakristu ali mu layini eno. Ate waliwo omulwanyi omunafu omulala Lutamaguzi yali mucwanga famire yaabwe eya Onesimo Mukasa bacwanga era Perez Katamba RDC bona bacwangawo. Kati bwe twatambula ne tutuuka emugogo Lutamaguzi nanyanjulira omukyala nti ono ye mange ye mamawo naye emyaka kumpi yenkana kubanga Lutamaguzi yalinga mu myaka 4 ono omukyala yali mu myaka 49 awo nti oyo ono muyita otya mange nti ono mange mu byalo baale. Kati enzikiriza eyo nagenda enakaziba omulwanyi waffe eyali akulira ekitundu ekyo Muzeeyi Konia namusanga olwo lutalo luwedde naye mu lutalo enakaziba eyo waliyo Muzeeyi Mpiima bwe twatambulanga sooke mulinde njagala kuloga obote ne tutuula sawa 2 sawa 3 sawa 4 aloga amayembe ono muwala wange gayogerako sawa 4 kale mutambule mumaze kumuloga ne tutambula. Kati olutalo luwedde nagenda kulaba nayita ewa Konia nemusangawo ogulu kuzimbye. Konia obadde ki? Nti bandoze. Bakolose batya nti omuntu anteze etalo nti omuntu anteze etalo kyekiki ti omuntu wakutega etalo ozimba. Nalina omusawo wange gwe nali ntambulale omusawo Konia abadde ki? Nti eno bagiyita cellulitis bulwadde bwakawuka kamanyiddwa namukuba empiso nawona. Konia bali abajja semiganda tukole emikolo waliwo omulala yajja ematuga tukole emikolo nti emikolo eri luddawa nti kati kubanga nze omanyi Bayibuli eyo egamba nti olina okubeera omugezi ng'omusota. Bayibuli kati bwe nalaba embeera gye naalimu ne bajja ne balumba bamukyala Njuba abaali batufumbira ti mumuleese ekizibu omukulu w'olutalo
mumuwadde ensujju kubanga ensujju zikaaba nnyo zirina amaziga. Okulya ensujju kitegeeza nti tugenda kufa ffenna tugwewo. Temuddamu ebibeera byabadde agamba ebyo nti ensujju kubanga ensujju zirina amazzi mangi nti ago amazzi maziga. Temuddamu kulya nsujju. Naye wangamba nti kati tukole omukolo guliwa? Tugenda kusala enkoko gwe omukulu w'olutalo ogibuukire emirundi 3 nti ekyo kyangu. Ne tugenda mu lutooke lwa Keziro Lusonko ekitema Masanga, enkoko ne bagisala nembuuka. Emirundi 3 kati naye olwo nange ninze okulaba bwe nayingirira okubayamba. Kati bwe yamala okukola ekyo nti nga kati nga bwokoze omukolo nebwogenda n'emundu emu owamba Kampala. Naye ngamba nti nedda nti bajjajja bagambe nti ebyolutalo babindekere nti kale bakukkiriza akwande agulisa okwikira. You have not even asked them. Nti kale bakukkiriza. Kale jjajja musajja okoze ki? Omuwulidde akulukidde okuviira ddala mu nsiko gye baava mu nsiko nti waliyo omusosolodooti. Yamugamba naye olutalo lwaffe luno terutambula. Lutalo nga luganyi. Obote yaluloga. Obote yatta omukazi n'amuzika ng'amuvuunise. Ebwati kati olutalo yakola ki? Yaluvuunika. Kati naffe tukole ki? Tukole emikolo eddogo lye tulifulule. Bakuyita okulogolola. Naye nagane sosolodooti dudayini kijookwata. Ate manya ate gwe olina okuwunziza eri kikala ate ondukundagira kuyisa abakrisitu nawereka. Naye ekizibwa abantu tebaawula omuntu boogera Christians abakristaayo baatuteeka mu kibagalo kimu kibayita ekibinika. bakwata abalokole bakola Kristaayo Seventh-day Protestant Orthodox fena yoteeka Kristaayo. aliyo ayogera nti omweza wa Mukama ng'oza yali pasita kumbe yali mufaaza. Abafaaza ebabikola kituufu ebabikola kati kasitole kasinza okunkwatako ak'ensujju. Embwa ensujju wekaaba bwakulira olutalo temumuwa nsujju. Ensujju ekaaba olaba nga amazzi gerina amaanyi maziga meereere. Naye ate awo yakkiriza kye bamugamba kubanga bamugamba basale enkoko agibuke emirundi 3 nakkiriza. Abanga ebintu tebikwatagana. Tebikwatagana. Nkomerero ndaba ate aliga yakkiriza mizimu. Omanyi ekizibu kyaffe bannayuganda, omuntu aletayo obuntu obulinga obulungirungi amagezi gonna ne gagweraba awo naye ku nkomerero akolaga ekituufu kyali. Anti tetulina spirit of discernment. Ekyamazima batulaga ekituufu kye bali naye ffe buno obusoose tukomaawo. Naye n'abuuka bwema ndamugamba kakati kokikoze n'ogera n'emmundu egi ogenda kuwamba e Kampala ogiwamba. Agamba bajjajja mubagambe kati ebyolutalo babikole ki? Babindekere. Namugamba bakkiriza. Musiza kimu kati kyokka agambye bali atakkiririza ya mizimu ekitasobola kuyamba ate wali mu kusemba. Bayo omuntu asobola okujja n'ayogera ebigambo 1000 bwe kiri
n'akola statement mu byonna 1000 n'abanga ng'abivuluze nga abadde alina kyayisaawo naye nga alina osooka okubakwata amatu musooke mube nga mubivuddeko byagenda bagamba. kakati akakantu kokka Bannayuganda kabasanyusiza oyo mukulembeza takkiriza mizibu gwe tuba tuwa yekka yewaffe nsonyi okugondola naye kitegedde akasembi eyo pasita yagenza okwokya masita entembi zimu tegyamuse. naye President Museveni ebiseera ebisinga waba wa speech ye atera okoza nnyo biblical references ebyawandiikibwa babimuwa mu bujjuvu mu speech ye kitegedde kati akozesa n'agamba leka omusana gwo gwaka eri abantu balabe ebikolwa bye ebirungi bagulumize kitaawo ali mu Matayo meka 5 yayogera nti ffe tuli musana gwansi tuli munyu gwansi wakusomedde akoza nnyo ebyawandiikibwa kuba alina ne pasita sobola okuba ne pasita tagira nsumba naye bakukolima ennyumba erimu omusumba tugirayo akanyiriri kamu ne kabeerawo ebiwandiikibwa olina okuba ng'okola kino obitegeera. Yesu n'abagamba atya not whoever calls me Lord. So manyi bano politician bagezi ate kankubuulire President Museveni mugezi omusajja agaye mugezi yabala obwongo bwa Bannayuganda bonna bumuliwa ate yasinga kuba kye bayita ekibiina ky'abakulisitaayo abalokole bonna yababa amanyi kye baagala ayogera statement nebajjako bonna ne bakyamuukirira bati ba politician si yeyeka in fact it is their habit. Nina omugwe nalabako mu kyaki omumanyi bulungi yokka mu yali musiraamu naye muganda wange yakulira enjiri n'aleeta ne bamuwa akatuti n'asooka awange ali kusomesa kigambo aye nabyabufuzi bakugamba nga gena na Z banagya na Z maama wagamba ayita wano kwate opposite kyakugamba si kiba ekituufu kiba kifu lwakutulimbalimba teboogera si kyekyo kankubuulire teri munabya balimba era onafuza wakwata akazinala n'agamba Yesu ye Mukama abalimba balimba kati gwe olina okumanya kalakita zaabwe kiri mu neca yaabwe nga bannabyabufuzi gundi gyagenzeemu we bamwaniriza walina ofiitinga basoma embeera n'amanya kati wano ne mu baswahaba oyogera ku Yesu Muhammadi abo n'abakubiraawo n'ayingira ekereziya Yezu Mukama Maria ajjudde enneema Papa abo n'abakozi n'abagattirawo wayingira essabo bajjajja bweza bajjajja baffe abatukuumye batubeereddewo abo n'abakozi n'abateekaawo ye ayagala okuba nga abantu badda ku sayidi ye aba talanyiiza kati asoma embeera negamba eno statement we naagikola ejja kunjagaza bano newunyiza omulokole ng'oyingidde politikisi webiwoomera yugera eri parliament gyogenda gwotogulamba gulyawo guwedde emirimu gwotogulyawo ogenda ku brain washinga agenze n'agenda ennungi ogatuuka eri owagira ebintu ojja kumala kuva mu gwoto ogwo ngomaze ofuluma parliament tuufu byetwayisanga nalikoki ogenda defending ebifu ogamba kyekyo kyennyini ekyo kigenda yamba eggwanga lyaffe naye ng'amazima bakubuuza kitya nawe tomanyi naye ekyo eggwanga ligenda kuddukira ku supiidi ya kika kyawaggulu waliwo amaanyi ag'enjawulo agabafuga amaanyi amalala nti n'ekituufu bakibuusa amaaso ne bayisa ekikyamu ate bannabyabufuzi we batyo bo basoma obwongo bw'abantu baba bategeera nti
bana abantu bakulimba bulimbi. Ate wano mu byobufuzi bwagala okulya akalulu ojjangu mu ngeri y'eddiini tobonaabona. Abajuga Uganda population esinga bakristaayo gwejjangu mulayini gwe tobonaabona. kati gwe nalabye omukulu naye yagize essaala nagirabye nga gikuleetera nagiwulidde nga tulika butulisi yagala kati kyayagala bansabira kati kankikwatemu yagyekwaatiddemu mumpe kati omuzindaalo oyo gwe bayita muki munnabyabufuzi wanayingira omuzikiti ajja bagamba baswahaba wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ajira bagamba leero nze ngenda okulembera gundi swala daawa bagita daawa aba ojja okulembera mu daawa baga nti okulya kulemberemu bali babana ba advisor kati wano woogenda Mr. President Mr. Who wano honorable wano togeza noyogera ku kino bano batugera okwogerera mu bali webati kyo kituufu tugwa kufa abalokole oli kasayogera ku Yesu Katonda ife nga amatu twamuwadde dda omusajja akugamba gwe kasolaba omuki omusalaba agamba mukama yeebazibwe kati abataata jjire mu muti alina okujja agamba ne Yesu agenda kujja agambe bweza tasobola kale ndoza katuumulemuko katono wetunadda wesaala ey'omukulu nga enyikidde sajja ali serious yasimudde saala abali awo bonna ne bagamba amiina oyinza obutakola musitambu awo kibenga wekiri agamba eyo si saala fetugenda bakuleetera ono agambye emizimu si Katonda akati ono agambye esaala ono naye yeesize Katonda kuba esaala yagisabye akuba saawuliddemu Kristo Yesu omwana Katonda nawe akoke saawulidde nawe oba bamusazeeko mangu anti poliisi emutwala kagudde buli saawa beeyiribya kati endowooza yabazeemu obudde tekikaze naayo noona wano ndowooza oba yakyogeredde mu mutima kambawo ekigambo era buli wagenda agamba mukole ki build the bicycle kuzimba eggaali bantu banetwala Kristo nga tonabazimba gaali sokozemya okulagana n'omwoyo omutukuvu ozemekolagana ne Yesu Kristo yasobola okuyamba muganda wange gamba ebigambo bino wammanga ekijja kuba ofunye omwoyo wa Mukama gamba Yesu kwebaza olunaku lwalino kyali mulabi yatulanako olina okozebwa era munozi wange Kristo Yesu amina era amina ddala kale katwetoolemuko katono tukomewo tukulaga omukulu yakoze essaala ekyayogeza bannayuganda obwama ekikinike ebiwanvu n'ebimpi bamu batandise okutabulwa taba ne bagamba tabanga y'ono we yatusuubiza omununuzi. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.